Omulungi okumenya kwa Rose Media ejjo nkwaniza onakola nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo mukwana subscribe nga toyanza taata naba mi subscribe nga tubeere nga tutambulira mu buteka videos zirabe mu budde olwaleero nkuleetedde eggulu lya boss lady mwana muwala Zari Hassan bambi nga waliwo ebitagenze bulungi wakati we ne promoter yabadde alina omutwala UK okuperforminga ate ng'ono promoter abadde mukwano gwe kuva mabega naye baafunye obutakkaanya ku nsonga ya ssente okukakana nga exposinze ebyama bye byonna okuli emyaka gye okuli ejabbaawe okuli okuba nti Zari jali ku plastic surgery bingi byayogedde ogenda kubanga obyerabirako naye ng'ekyasinze otukwasa ennaku nti bbawe yamutwaliddemu n'amuyita Fala naye Zari avuddeyo bambi neyenyonyolako ngeri gye yamuyiseemu Fala olw'ensonga ya immigration nti wabaawo ebitagenda bulungi oba olina okubeera omwegendereza n'abantu ab'enjawulo balina bwe bakyogeddeko kankuteera vidiyo zino obeere ng'oziraba mukwano mukama omulungi akunkumire beera bulungi. I went to the hotel mwali ne muwa sente ye agamba mbu yali ayambadde ate nga amaze okwambala. That's when she saw the money is not there. She's lying. She was drinking. Nze Shakibu nankubira essimu n'angamba na Zari aganye okuva mu buliri. Come because nabafunira their own hotel. I was in a different hotel. So if she was ready, Shakibu would have told me. I was with Shakibu on the phone. Shakibu n'angamba Zari is very drunk. Aganye okuva mu buliri to get ready. We sent a makeup artist. Makeup artist yali wansi ku hotel for 1 hour. Zari nga tava mbuliri. Kati byayogerako they are trash. She's lying. If she really intended to come, why then call other artists even later? Nabagamba let's fuck lady now up. Let's not have told me. These are Tanzanian artists, remember. And I'm like their sister. They were also surprised. Why is Zari telling us not to come? They told me themselves. I went to pick her up. Now they take her detention for 7 hours. Omuntu yakuja mu detention. Zari yetunda because when Zari we love on VBO guy magazine she became bali bamuvuma amagulu, bali bamuvuma amannyo, bali bamuvuma butaina kabina. Even there is one time she started with her teeth. Nakola. And then nadda ku breast. Nadda she's very old. Ezo face bagamba mbu Zari takaddiwa. Zari mukadde, but she's done her face, najamu all those. And then amagulu, obviously bali bamuvuma amagulu, so she's done surgery amagulu ge. Bali bamuvuma akabina ne bamukola akabina ate ne akabina they did a mistake on akabina ne bakateka ku mugongo. It's not the kabina that you can even admire. Tell me I'm not here to say mbu jagala Zari ampe sente. All I know, Zari should know. I'm the only one who has always bring her to the UK. I'm going to ban Zari and Shakib. I would rather do Dubai 20,000 times than London. You haven't been to Dubai. London ijemulira nga tukulamba ne London tebabalimba teri kiri London mubuza baliyo wali wakaddera buli bukasa flat we basulamu abamanyira mbu tebagala kunsasula toyagala kundaga nti oli wakabi. No guns in a fake life. It's a fake life. I'm in Africa. I sleep in a 6-bedroom mansion in Africa with your avogen on your sense. I drive the best of the cars in Africa. I'm living large. Ain't nothing about my life is fake. Singa yali fake. Singa buli omaji dina. Singa buli omaji faking. Tables were booked at £500, £600. Entry yali £50 or £55. Back what I sent. Rush them 1% is that. I give her my red card. You want me to come there? You know, the centers in charging her for me to do appearances and all that stuff. Like we can talk, and this is how much I want to give you. Chidiwesh there, but as soon as Zompa Antonio, she's like, you know what? You're my friend. Like you're a sister. I've known you for a while. Mugamba, okay, it's fine. Anyway, I'll look at the dates. They're really busy, and I'll come. So. Visas were processed, all right? Visas were processed. And because now, guys, let me tell you something. I have my personal person, okay? I have my husband. When I mean, like, if I need to travel and I'm like, why would I carry my manager or my personal assistant? I've got my husband. I love traveling with my husband. And I'm like, okay, visa, yeah, my husband. And she's like, oh, your husband's visa is going to cost this much. I'm like, hey, Kali, tewali tabu. You're going to deduct that from the money that you meant to pay me. You're going to deduct my husband's visa fee. Mind you, I wasn't asking her to do it for free. It's more like you owe me. So you're going to take part of what you owe me and process my husband's visa.
We agreed on that. And ABCD, I'm like, look, we don't have any agreement between me and you with London. The money we're doing a white party. Bang, fala, bichi. You know, if you listen to that voice note, nchogeranga seka no kuseka. Kuba rwari. And I'm going to tell you this, it doesn't matter how smart you are, it doesn't matter how many countries you've been to. Immigration is just immigration. Nage njitia. Anesigena mklabu yote bisula muntu. Nzasobola okera ku machane nkola ekintu buli omu n'agamba kati oyo mukazi tumuvuddeko. Nzasobola okwesula. Ebyo tebakulima nti oluli adde eri n'agamba nja kukola bino ebiriwo. Could have paid my money, you could have paid me. Zari yayise Shakibu fala. Naye my brother Shakibu ekintu ekyo kikwate mu mbeera ennungi. Olemera kukirabamu makulu tekiri mulamwa. Tekirina makulu. Zari yabadde bamyagezaako okulwana alabe nga annyonnyola ekika ky'omuntu oleme gwambuzibu kubanga liri eggwanga teririiko mbuzali ajja kujjanyenya akabina enanga ayogere n'ochola ayogere ne gundi bate Shakibu no ensobi ntono nnyo. Zari abeera agenda kaaba Shakibu bamusiba ng'oli eri mateeka. So yali alwana nnyo alabe nga bakubriefing obutakola nsobi kubanga ayagala obeere kumpi naye. Kati tulaba ono kyali waffe Alien Skin yagenda London n'avuga pikipiki. Naye Katonda n'amuvaamu n'atomera omwana oba n'atomera omuntu oba n'atomera emmotoka oba sitaayi babukomyawo. Bulamu Shakibu characteristics z'omusajja afumbirwa oba abasajja be bawasa zifaanagana mu nsi yonna. Tabeera na ntondo, tanyiiga, abeera muwulize. Aba tamanyi kigambo kye bayita taste and preference kubanga ye abeera muddu awulira kubanga abeera ku zero. Tosobola kera ku makya Shakibu n'ogamba nja kwambala lugoye luno. Nedda. Nja kutambulira mu mmotoka eno. Nedda. Nja kusula mu hoteri bweti. Nedda. Kangendeko mu nsi bweti. Nedda. Njagala kulya mmere kikabo ekiti. Nedda. Kubanga obeera ku zero. Zari yalina okukutegeerera. Era tosobola kugamba nti nno mu nnyonyi nja kutula mu kifo bwekiti kubanga tiketi ya ssente ate nga ggwe oli ku zero. Munnange Shakibu tonyiigira Zari okubanga yagamba promota we nti oli fala oli weewe tolina kyomanyi mu nsi muno tolina nsi gye wali ogenzeemu ne kaviza ka South Africa tokalina kaakulema. Zari yali mutuufu nga ayagala promota akusomese oleme kufunira buzibu ku airport.